bosi we Mulago ne banne nkaaga ababadde babba eddagala ly'e Mulago munda era kati togaano genda e Mulago ababbi twabakutte M7 tomumanyi ndowooza akusiriikirira n'amala nakukwata kati bosi we Mulago tewajja kuddamu muntu agenda kubba ddagala Mulago. Infinity ng'esangibwa Mengo. Infinity Recruiting Agency mbawadde essaawa 2 nga murespondize ku famire y'omwana Luswata Lilian gwe mwatwala e Saudi Arabia ng'essaawa zino omwana oyo mufu naye muganya okubuulira famire eno kiki ekiddako nga mmwe be yakwasa omwana nebawa ne insurance ye. Infinity Recruiting Agency esangibwa Mengo ojja kuggalawo. Nze amaloboozi agambe gayitamu mpaka eri ku Anti-Corruption Unit ku CID ku CMI ba DPC KPM wa Kampala wonna poliisi efugawo yonna kati eraba. Buuzo ono omusajja yakuba omukazi ekanyanya ekyamutuukako abasirikale bonna baabatwalirawo enkeera bonna talina basirikale n'ogo neyeetondera omukazi wa booda kati balivinga in peace talina musirikale nagamba mu gavumenti ya Museveni tozanyanga nga ffe bayisi baffe tuli ba whistleblower. Infinity Agency eri e Mengo simanyi Recruiting Agency Limited eyo business egenda kuggalawo ate nga nze si kyenjagala naye nze abazadde bampadde information okuva e Saudi Arabia nti omwana waabwe mufu wabula wayise ennaku babagezaako mu kituufu nga bwe baawa omwana weekwese nga weekwese ne business wejja okuggalawo ate ekiri nkulimbi nze njogerera wano ku live ku makya omuntu ne bamugoba saayogera ku by'entebe temwabiwulira omukazi w'entebe ali mu woota temwamuwulira managing simanyi manager ali entebe atulugunya abakozi we namugambako yankubirirawo nangamba isima si kituufu embeera si ntuufu eri bwetu ne bwetu era wenjogerera embeera yatereera yambuuza njagala kimuga tewali nyame voice of society era oba okoze ekintu nkugambirawo nti kino kifu DJ Nimrod nkwagala nnyo era nga ngenda kubeera mulungo mu Sunday school ne DJ Nimrod DJ Khalid wa Uganda. Yes, DJ Nimrod nkwagala nnyo ne Galaxy FM ne bannange. Waliwo ekintu kye ndiyalayiza nze. Bannange waliwo ekintu kye ndiyalayiza ate ngenda kibagamba nga nze ekyuli mbabuulirira ddala kigenda eri bayimbi ba Uganda. Mwongereemu amaanyi agaddala. Olunaku lwaleero bw'ogenda mu pati ezo zi Chop Life nabadde mu Chop Life nze nina attention to detail. I swear the living God music avuga okumala emmotoka manya music avuga okumala ebbanga nga tebakubira oluyimba lwa Uganda n'olwo naye nga music anyuma nnyo nga tewali complaining n'ogo mu bbala zino ez'akabi. I was in Chop Life nga bakuba obuyimba obuwooma nange bwe mbadde simanyi nga nange nkawulira melodious nga kawooma nnyo nga ne bw'oba DJ nange kennandikubye nga siyinza nenya Slick Stewart because bijagerera ku audience eziri eri nga music zimutegeera nnyo naye oluvannyuma lwa after 1 hour nga tewali luyimba lwa Uganda lwe bakubye si nti badijje balina omutima omubi. Slick Stewart naye alina ennyimba za Uganda naye n'olulwe lwennyini ne lwalina ne Roger Slick Stewart Roger Chameleone teyalukubako kati toyinza gamba nti kiri mu bad faith kiri mu kirantayiro nti abantu music abanyumira mulala nnyo. Ugandan music artists mbadde mbasaba nti temukola bukozi gume naye omuntu waba akuyiseeko kirungi omuweeko ku matu mutoke muteekeko attention to detail muwulire music trending. This is so absurd kyanumye. Nabaddeyo ne black skin nga tagambako wadde nti Slick Stewart wambwa tankuba music nedda nga music ali wali anyuma nnyo ne ba client nga tebali bagati naye ne woba otambula mu mmotoka ng'otambulako n'abawala abato nze banjagala nnyo. Woba ozannya music n'okuba mu ku luyimba lwa Palaso n'okuba mu ku lwa Kenzo n'okuba mu ku lwa Shiba n'okuba mu ku lwa Pinky
bw'ogamba omuwala omuto nti akati nawe ozannyamu ku nnyimba I swear akyusizaawo n'ateekako ennyimba z'abandala nnyo. You need to be worried nga mmwe abayimbi mu your market. Ekyo mbawadde insight. Drekali, step up the game. White Bender, step up the game. Epass va mu kusitula simanyi ebipiira. Step up the game. Temwagala babuli ekituufu. Bruno ke step up the game. Mwe baliya mu voice muve mu buyimbo bw'okusaagasaaga. Yes, bulungi naye tebutuuka ku level kugambye ebbaala eziri corporate ebife by'amaanyi bakuba ennyimba 1 hour nga tebannakuba mu lwa Uganda. Tulina okuwalinga emyaka 5 emabega nga bw'oba okuba music abantu mu audience batandikawo kugamba nawe teekako Juliana, teekako Kamiliyoni, teekako Bebe Cool. Yes, tekiriiwo today. What is the problem? Bw'owulira melody eziyingidde mu Uganda zemukkiriza ennyimba z'Abanigeria n'owulira n'ezammwe, there is a lot of a big difference. Nasim, step up the game kubanga namwe baproducer kyebakwatako. Simanyi producer Blaze, simanyi Washington, simanyi Nashiwanda, Swangiza Avenue, Benon. Step up the game. Unaza witamala kubanga n'olwaza olwawo ate nga zawi kati ya gobako ne Palaso. Step up the game. Va mu nyimba za laavu zokka olina oyimba ku bintu bingi. Palaso, step up the game. Fik Fameka, step up the game. Bafana muyina okuwalinga kati mwe muyina ebbaala zammwe nga DJ Roger ye DJ. Yes, n'ogenda mu femu ne bazikuba Spice Dina, step up the game. Shiba mwenna step up the game. Sama Soja mwebuuze kiki kino muyimba. Sama Soja ayimba nnyo naye oba oyimba nnyo lwaki? Step up the game. Wadde oli ku top Palaso tekimala kubanga ennyimba zijja genda ekyetuume kalangala zireme okurosinga Africa ate nga tuli ku Africa kuba buno obwana. Look at all corporate shows ebabuukinga bakugamba Lugajja, simanyi Omalajja, simanyi abaana bonna ba Nigeria bebabuukinga ku Cricket Oval. Muwulira mutya? Kyokka nga baana bana Uganda bebagamba tulinze Omale, tulinze gundi babamanyi bonna. Naye bujjo boyi wobuwulira ennyimba za tabbu mwana wa maama waliwo okunyiigira ekintu. Naye we must step up the game. Sama Soja is trying and Palaso, yes, but ba producer kubanga zine nyimba woziwulira beats zokka. Nasimu, you must step up the game. Tutulina nge tujja kwegobako ono music ngo wamwe ta matching up to standard. King Sir, step up the game. Guru need step up the game. Mwenna abayimbi Rema, step up the game. Wakoze bulungi ne Chike, step up the game. Bannange tusiriba ka Eriko Omondi kikava katumanyira mu butuufu ne kajja ne wano ne kasikanyira katumanyira. Oluyimba olupya twatadde nyimba bbiri right away okuva mu Thrones Music, Katale and Kando ate nga ne mu Galaxy Awards we will break our way through artist obuliko obuto. Air music is very good. We are back. Tuli clear. Internet yekwata. Naye mama ngezezzaako emyaka 2 gino ngezezzaako naye mama internet ya Uganda. Yes. Kati obwana obuto buzze mu Katale and Kando, obwana obuto buzze buliya mu Voice bonna naye bas producer mu stepping up the game. Production yayongereyo kuba zino ennyimba zinyuma nnyo only by beats nga n'ebigambo tebinnajja. Bakuba beat abaana bano bannange oba kyetaaga mugende Nigeria bukole production eri. Do whatever it takes. Naye wadde mukayana industry mukayanira ebitiibwa music wammwe tamatchinga standard music aliwo. You like, you don't. Ichuli. Echo nkubuulira. Music okwasa omwana omutunze mbe abaana wano mu COVID buli woyita osanga abantu batudde mu black elije twabadde mu roast and rhymes ennyimba ate nga bakuba zifaanagana.
naye nga temuli bwamu na Uganda naye nga tebakulaga ate banyumirwa nnyo tebalina bbaza ddoba olwa Uganda lukuba oba nedda sibamalaamu maanyi sigamba nti temuyimba bulungi sigamba nti nze music tanyumira nzanyumira naye tekimala ekituufu kiri nti music ali ku mutindo gwa wansiko mugamba nedda muwagire music waffe naye nowoomumakinga mu beats mu video mu nyambala mu kulabika obulungi byonna tebimakinga manyi muyita mu mbeera nzibu tubadde mu covid naye kyekireeta kino nti omuyimbi weetaaga okufuna omuntu akuinvestinga mu ssente okutuukiriza ebyo by'abaana bemulaba kuba abaana bonna banayigiredde just not aso balina kati badoni jazzi baani naye osobola otya okuba n'abaana bwe batyo ekikulembera mpisa abayimbi ba wano temuyina mpisa nti omugagga ayinza okukuteeka mu ssente anti okeera n'omuvuma munnange kyovula mwasolinga nnyo naye bwe mulaba n'empisa waabagagga bajjanga kujja babateeke mu ssente osobola okuba ow'amaanyi kati palaso si w'amaanyi mumanyi amuteeka mu ssente mwenyewe ife muyimbi waffe twamukwatako ffe abahamu empire yanga Dangote yakwata ku mwana oyo palaso kati yatereera miliyoni 12 oba oyagala palaso ye Dangote akuteekako vali nange yanteekako vali SN Powers yanyongeddeko ate vali wano e Kampala abo bonna ba MTC number penge yaŋŋambye wa ate penge tazudde bagaggawo yasula Brian White kugambye yaŋŋambye isimuli ku muto gwa SN Powers konze wangi clear loud and clear kimanye atanna kimanye nti kati omukazi ayugumya eggwanga mu bochingi bamuyita SN Powers tomubuzaabuza n'abalala abajja beetuuma amannya simanyi Bosani simanyi MTC nambani simanyi abo bonna mu bitiibwa byabwe batuule wansi nga olengedde SN Powers olengera SN Powers mulabe edduka na simple ne production yongezaamu amaanyi naye nga njagala mugende obuyimba abayimbi abapya babayita The Thrones Music Empire eritidde obwana obuto babuyita Katale and Kando nga recently kakando kakaweza birthday happy birthday Katalea happy birthday belated ndowooza yayitawoko era nja kuba njogerako ne bosi wammwe abo bayimbi bange mba promotinga all the way Thrones Music yange wano kulo yeah kyekirala kyesogeddeeko kiki kyesogeddeeko mbalabudde ab'Emmengo agasirwa ngambye bagende bakusibe wasiba famire zaffe n'ozoonoona n'obonyaabonya abantu ennalufeenya abantu bali ku muzikiti awo agasirwa bakusabira saala mbi nze nkubuulira gwe ne Muhangi yes abasiraamu awo wonna ennakasiro be mwabonyaabonya ne mubattira obusajja agasirwa genda naawe okiwulire penge yantadde ku muto gwa SN Powers bw'olabanga penge nange nga tuyomba bambi vaayo omusayi tegukusammukira kubanga sinsidde wano ntaiti oluza bamubuuza nti tuteeke kaani ku muto n'agamba ichuli no one yelesi nobody yelesi still mbannyonnyodde